byonna gye musinzira okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembanirizaako Fad Project gemanya era nga gwe yakatuuka wano nja kugamba nti subscribe ate likinga video eno giteeka like ate osobola okubeera nga tosharingirako n'abalala eyo mpola mpola obubaka buno busobola okubeera nga bukutuukako. Ensonga eziriwo za mwami Sobbi eyafiiridde ku mulimu nga balubu eyabadde alina enkaayana z'ettaka ezimu ze yabadde agenzeeko era nga byonna ebyavuddeyo saawa eno ngenda kubeera nga mbikuteerawo akatambi akalaga Sobbi yafudde atya bamussa atya byonna ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo watali kumalira budde. Video eno ngambira era nga olikinga ate sharingirako n'abalala eyo mpola mpola tubeere nga ate tutambuliramu ffenna kambateremu ensonga zino ate oluvannyuma kumuuna amawulire amalala mangi nnyo era still ku nsonga za Sobbi subscribinga nga watandika kubeera nga tosubscribinga kangomawo temuvaawo. Agenze bamenye ennyumba yiiyo ennyumba ezimbiddwa y'abakozi naffe kennyini omuntu bw'abazze kubeerawo kuba ettaka lyaffe bannakigwanyizi ne bajja ne bagimenya. Amanya gange nga bulijjo Saalongo Padde Sserunjogi Sobbi. Nakakkanira ndoza n'enjogera osobola okugiwulira. Anti naye kwensinzidde okubuuza owa Kakano. Kubanga eddoboozi mpulira lyeryo. Eddoboozi lirungamu. Eddoboozi ddungi bannayuganda balina okuliwuliriza basobole okutegeera biki ebyabaawo. Tomisinga street ngamba mu kibuga. Sina street gye missing olw'ensonga nti sina street gye sibaddeeko. Street yonna ngibaddeko ate nga ebbanga limaze nga ndi ku street emyaka egyo era gye emyaka egibadde egy'oku street right now kati nkuze sina kubeera nnyo ku street ate n'abaana bange babeere ku street. Bw'obalabalamu ekibuga street okuzigizoganya omaze mu bbanga ki myaka bw'ogibalabalamu? okuva kyenda mu gumu kyenda mu ebiri nga ndi ku street paka kati paka olwaleero myaka giri mu 3. Kitegeeza tewaliwo otamanyi. Wasiibula babadde bo nga gwe obinnyuse n'obagaa nti nze nkitadde oba mwenna mwavaayo nabo bakomandazi banno? Okusiibula tekwali kusiibula kubanga tewandibadde kusiibula era tewaaliwo kusiibula olw'ensonga nti ekintu kye twalimu si kyekintu ekiteeketeeke nti tulina okukibeeramu. So tosobola kusiibula muntu nti nkivuddemu. Sometimes oba ogenda kufuuka enemewe buli lwova mu kintu ng'ekyo oba ogenze kufuuka enemewe oyo bw'obadde okikola naye atandika okukutya. Amaanyi gaali gakendeera oba wasalawo obusazi ng'omuntu? Nasalawo obusazi ng'omuntu. Embeera eyo okyusa embeera nenkyusa embeera. Kati okola ki? Akati mu budde buno emirimu gye nkolamu oba gye ndimu gy'amataka. Ndi nnyo mirimu gy'ettaka. Bw'oba ng'olina ettaka lyo baali kutwalako oba waliwo alituddeko ayagala kulikuwambako bye bintu bye ntambuliramu. Ng'ompita ng'ondaga ebipapula ebyogera ku kibanja kyo nga nkulwanirira n'abantu bange benzize nabo baba baali kuwambako nga be batuddeko tusala amagezi ffeffe nnyini tulituulako nga tusinzira ku mpapula ezo z'oba olina kasita ziba nti ntuufu. Gyegimu ku mirimu mwentambulira olwaleero. Oyambako abatulugunyizibwa ku ttaka okufuna justice ku ttaka lyabwe. N'abafunye justice nga balemereddwa oddituulako nkozesa powers okulibatuuzaako. Awo nno kati bagenda kunoonyanga oba batakunoonyangako kubanga ebiri ku ttaka wano mu Uganda naddala mu Buganda wano abantu bagenda kunoonya. Abantu babazoganya ku ttaka by'otayinza kukkiriza. Era nga bye bimu ku bintu byensingira ddala okwagala nti bw'oba olina ettaka lyo nga bali kutwalako eno ttiimu yo weeri nga tenaddayo mu byabufuzi kuba ebyobufuzi tubibeeramu ng'ebiseera by'obufuzi bituuse. Gyegimu ku mirimu mwetambulira abaana abo bakiipinga nga tebabba bantu tebakuba bantu. Bw'abaawo omulimu ng'otuyita kuba ebintu ebyo nabiyigira ku chairman Shad mu Kisenyaabo. Omu kubanjigiriza emirimu egyo egy'okuba nti omuntu asobola okukutwala n'akuwa obuvunaanyizibwa ku ttaka lye n'olimukuumira n'olinunula n'okulinunula naye n'akuwa akasiimo.
koba osobodde okukolera oba koba mukemba mwateesezza. Naye abafere oba ababbi b'ettaka nga nabo b'amaanyi oba nganga otya? Ababbi b'ettaka b'amaanyi naye amaanyi gaabwe gali mu ssente. Kati ate amaanyi agange n'abantu bange gali mu mikono. Nti bwe ntuuka gwe ne bw'oba ne ssente mmeka kasita mmanya nti ekintu ekyo poliisi ekimanyi nti kintu kifo kyo. Era ekakasa n'abatuuze ne chairman akakasa nti ekifo kikyo n'obuwandiike bulaga nti ekifo kikyo, awo tewaba ayinza kuntiisatiisa ku ttaka lyo. Mba nsobola oddikiipinga bulungi. Abamu balina emmundu. Balina emmundu naye emmundu ate era waliwo ekitongole ekikwasaganya ab'emmundu. Tukwatagana n'ekitongole ekyo ntuga afande ettaka gundi lye tuliko omuntu gundi alina emmundu era agikozesa bw'ati. So ne tusobola okufuna embeera ennungamu. Nti n'obwoba n'emmundu tumanyi we tusobola okulipootinga gwe alina emmundu. Ne bamanya nti emmundu w'ogitadde we watuufu weerina okukozesebwa oba si we watuufu. So bwe bamanya nti si weerina okukozesebwa era omuntu ng'oyo bamuyita ne bamwandolinga nga bwe balina okwandolinga ow'emmundu brother. Sobbi mujjukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi mu kaweefube gwalimu okununula ensi Uganda. Baata ekibinja ky'abasobi abo okuva eruzira. Naye ng'omulimu gwe bazze okukola kwe kujojobya, kwe kutuntuza, kwe kutulugunya n'okutta bannayuganda. Bamuta mu mbeera ey'amateeka oba yakozesebwa ate nga musibe? Ye naye mwennyini akkiriza nti eri mukomera amagye ga Uganda ne poliisi ya Uganda era alina omusirikale gwanokolayo gwe bayita Nixon nali mumanyi nga tumanyiganye mu biseera bya kale Kaihura nga bakakasa nti n'okufa kwa Kagezi Sobbi baamanya okutemulwa kwa Joan Kagezi. Yakozesebwa security forces from the time of Kaihura, eyo group eyaba Kitata, eyaba Sobbi, eyaba Zebra Mando. Yes. So mukalulu kano nga poliisi emaze okulemererwa bagezaako okuleeta abantu abatalina bulandira ba gangs, gavumenti yakola murder gangs okutemula bannayuganda okutaliko obujulizi n'abantu abasobola okufuna criminal liability nga individuals nga bali detached from government. Omwera ne mulino n'omulenzi ali eruzira kati Olim Sipapa e Fort Portal president tugenda okukola security assessment nga waliwo effujjo eriri mu kukolebwa ku bannansi naye nga likulembeddwa Sobbi nga adispatchingiddwa National Resistance Movement. Bwe batemula Zebra Mando General Museveni era naye yavaayo nakkiriza nti abantu abo baali bagenda kumusisinkana mu ku-executing omulimu ogw'okutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani yali agenda okusinkana ani? Zebra Mando yali alikurutingiddwa okutemula Kyagulanyi. Ekyembi oba ekirungi kye tubadde tulina ku mwagala w'abangi nti abantu bano abasinga bamuyinako history abasinga engeri gyali nti akulidde mu kibuga bonna ne Sobbi naye nga gavumenti eba facilitating okugenda okutemula omwagala w'abangi yejjeko criminal liability oluvannyuma kwebyo byali bibadde mu Arua. Bino byenjogerako bya 2021 bwe bafuna okukaayana okungi wakati mu security forces. Information yene etandika okuvaayo kubanga Sobbi okusooka yali under bagenda ne banne nga poliisi ayina poliisi nayo nga erina wingi yaayo era ne wabaawo okubagana empawa nga bagenda amuleese bagenda yali director wa Internal Security Organization nga amuleese okukakasa ensi nti okutemulwa kw'abajezi kwakolebwa mu police headquarters kwava ku police headquarters kubanga Nixon yali attached ku kale Kihura. So impunity eno eriwo kubanga yatiddwa nga agenze okwenforcinga ebyettaka. Kakati gwe weebuuze Sobbi actually yadde tageza kwenforcinga babadde bagenze
forcefully. Anti that is it. Kubanga aina extra abadde ne extra powers. Nti ensobi eno General Museveni tuze tujimugamba je mukola ne security. Nti okozesa gangs mu political score. Bwe bamala politics muba temukyalina kyemugenda bakozesa. Bwe nkwempawalinga mu kiibyo oyiga obutemu. Akasane kagwako. Njagala otemule Waiswa. Bw'omala okutemula Waiswa ozaako ki? Kuba weapon eri obo kiyingidde. Yes. Kakati funyi. And that is the challenge ensi yaffe gyeyolekedde era gyerimu. Naye kino kizirulidde after time nti abantu abamu bali tebalina galubindi zimala kulengera bintu bino era ensonga zino abantu abamu ne ku Sobbi tebaagala okugidiscussinga to finality. Nti tosobola kucreatinga buli bw'ocreating ekizibu ate kino kibaddewo mu history. Osama bin Laden is a creation of America. Aba Hamas, they are a creation of America. Buli wo creatinga anarchy, gwe manya nti anarchy genda kuspillinga over. Ne bali bo batewategekera nabe bakole ki ebakwateko. So Bible egamba nti alisa munne kitala alifa kitala. Kibinyo nti Sobbi afudde temuddwa abadde ne byalina okutugamba nga bannayuganda bingi. Abaana baffe bangi nnyo bawa obujulizi nti mu safe houses ezimu zetusuubira nti bakibalama batulugunyizibwayo nnyo baddamulira bakanata abo basobi bali part of the torturing group eri bannayuganda abazze bawambibwa mu bifo ebitali wamu. Katono nnyo njagala kukyusa ku narrative kati okugijja ku Sodo as a person. Sodo muganda wa Sobbi. Naye ako koyogedde nno neri obwedde abamalowooza Sodo ku Sobbi kuba byonna ebyettaka babibaamu ku Sobbi as a person. Nzire mu kikolwa ekyabadde kikolebwa naye nga nkijja ku cause. Bwe tuba nga tuli mu situation nti teams bbiri ziri kurutinga kati abantu nga bali armed n'emmundu n'amajambiya n'emiggo. Tugamba majambiya n'emiggo. That is n'emmundu kwa Sobbi abadde n'emmundu.